teekamu earphone matu, teekamu earphone matu. Waliwo akatambi akasembayoko kannyumidde, mpulidde essanyu nga nkalabyeko. Omukulu alina engeri gy'ayogeredde mbu simanya baatimbye omukolo ebimuli byonna byonna biri ku display. Mulimu ebinene, mulimu ebitono, mulimu ebyeru, mulimu ebya bbulaaka. Naye bannange, Uganda olema, bannayuganda mweyagalidde mu Uganda kyammwe. Kubanga tutuukako eyo level. Obutambi bwonna kambukuteereko. Akamu teekamu earphone matu nkulabuliddewo. Saagala kendeeza oba teekamu earphone matu. Ono Dr. Sefuko yagenda okwogera. Nali nkuzinyeeko n'ovaako kasolo n'ogenda. Nkubaako buli kaseera ndaba naawe obinyumirwa. Tetubeera ngamba nga wenneewana, tetubeera awo lumuno gwe kennyini n'ontandika. Kati lwaki okitwala nti kikuluma? Nali nkuzinyeeko kasolo ne kazimba oba n'obigaana n'odduka ne nkugoba. Bazinaayagadde. Kitegeera ekintu ekyo. Onnangira nga wenkukola ennyo. Maama, obadde oyagala nkukola eddakiika emu oli muganda wange. Oba obadde oyagala nkwebakeko ng'ebaka kusinga wange. Ba nina kukola nnyo. Wajja kukola katini. Wajja kukola katini. Olala wema nkukola nnyo oddukawo n'ogenda. Odduka ne live. Maama, ebirungi nga tobibaleetera ku live ng'obagamba bibi. Oba ndi mubi nnyo to that extent sina birungi bye nkukoledde. Tomanyira nnyo naawe oba ndi mubi mbeere. Mugamba musimanyi omulembe omutebi. Guno mulembe mutebi. Gavumenti efuga yatibwabulwa mu 7. Kakati leero tuli mu mukolo. Omwana alese kyangali yazizino. Mukolo gwa kitiibwa n'ebimuli ebyenjawulo. Kanzuumingemu katono. Ebimuli ebyenjawulo byanekaanekanye dda ku mukolo ogw'ekitiibwa guno. Okugabula kwa ssaawa 7. Guno gwe mulembe gwe tuliko. Abaana abawala kati ebimuli babiteeka bweru. Ozirabye. Mulimu ensasagge ennene n'entono. Ennene n'entono. Waliwo abaddugavu, abakungu abazze. Waliwo abakacungwa. Abambadde amakooti ameeru. Tusanyusa obbalaba ku mukolo guno. Wangi. Naye n'omutimbi yatutimbidde emaali. Laba emaali. Ankoyo okukwatira eri ebbali. Guno mukolo gwa kitiibwa. Mutimbi twalese mupya.